بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة تجيندو كسمور واريرو سورة الدخان. Allah subhanahu wa ta'ala namusure nira yatandika n'ennyukuta ensirifu ng'atugamba nti hamim Allahu a'lam bi muradihi. Allah yamanyi ebigendererwa kiki kye yagenderera mu ssuura eno. wal kitabil mubin. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wal kitabil mubin, ndayira ekitabo kino Qur'ani ekiri nga kyogera kaati ekinnyonnyola ensonga ng'erikkirira bulungi nnyo, ennyonnyola haram n'ekinnyonnyola halal, n'ekinnyonnyola enzikiriza, n'ekinnyonnyola ebigambo Allah by'ayagala ne by'atayagala. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundirin. Inna anzalnahu mazima ffe twassa Qur'ani eno fi laylatin mubarakatin mu kiro eky'omukisa. Inna kunna munzirin, mazima ffe okuva edda twalinga nga tujja tutiisa abantu. Ekiro ekyo tukimanyi nga Allah subhanahu wa ta'ala akitubuulira mu surati inna anzalnahu fi laylatil qadr, ekibeerawo mu mwezi gwa Ramadan ekya laylatul qadri. Allah subhanahu wa ta'ala yassa Qur'ani eno nga nnamba mu kiro ekyo okuva ku ggulu ery'omusanvu okutuuka ku ggulu erisooka kuno ku dduniya nga nnamba, ate oluvannyuma n'eva ku ggulu ery'oku dduniya ng'ekka kuno ku nsi ng'ejja mu bitundutundu okusinziira ku nsonga nga eyabeeguddewo n'obwetaavu obwabangawo. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha mu kiro ekyo yufraqu kullu amrin hakimin. Allah subhanahu wa ta'ala mwateekerateekera ensonga yonna egenda okukola mu mwaka, egenda okubeera ng'eramula mu mwaka ogwo, nga bwe twaligambye nti wano ku nsi eyaffe olunaku lwe banasoma bajeti y'eggwanga luba lunaku lukulu nga buli muntu alulindiridde okulaba minisitule bwe zigenda okubeera nga zigaba n'emigabo gyazo. N'olwo olunaku lwe lunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwakola puroguramu ey'obuli mwaka okulaba baani abagenda okubeera nga Allah abasitula, baani abagenda okubeera nga bakkakkanyizibwa, baani abagenda okubeera nga bafa, abagenda okulwala, abagenda okukyukakyuka mu mbeera zaabwe, obulamu ngeri gye bugenda okutambula. Ekiro ekyo Allah subhanahu wa ta'ala ekya laylatul qadri, Allah subhanahu wa ta'ala mwatemeratemera puroguramu egenda okukola omwaka. Amran min indina inna kunna mursilin. Amran min indina, ng'ekiragiro ekyo kiva gye tuli. Inna kunna mursilin, mazima ffe okuva edda tuli abatuma ababaka baffe ne bajja eri abantu babeere nga babannyonnyola biki bye twagala okubeera nti bikolebwa, biki bye tutayagala kubeera nti bikolebwa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba okuva edda tuli abatuma abantu bajja eri bantu bannaabwe abo be tuba tulonzeemu okubannyonnyola ebyagalibwa. Allah subhanahu wa ta'ala babeere nga babikola ebitayagalibwa, babeere nga babireka. Ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ye mutume eyasembayo mu batume bonna okubeera nga bava eri Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmatan min rabbika innahu huwa as-sami'ul 'alim. Rahmatan min rabbika, ekyo kiba kyakusaasira okutuweereza ababaka babeere nga bajja okutusomesa n'okutubuulira Allah by'ayagala, kusaasira okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu huwa as-sami'ul 'alim, Allah ye yawulira ate omumanyi ennyo mu byonna byonna by'abaakola. Rabbi as-samawati wal ardi wa ma baynahuma in kuntum muqinin. Rabbi samawati wal ardi, katonda oyo nannyini kubeera nga yalabirira eggulu n'ensi, byonna byonna ebirimu, wa ma baynahuma, n'ebiri wakati awo eggulu n'ensi. In kuntum muqinin, bwe mubeera nga mwagala okukakasa mukakase nti ebintu ebyo byonna biri mu buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala, okubeera nga yo yekka yalabirira eggulu n'ensi na byonna ebirimu,
bwemunaaba abakkiriza mukkirize nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama ebyo byabasomesa nti ge mazima Allah subhanahu wa ta'ala yava gyali ajja abeere ng'abannyonnyola muleke okubeeramu okubuusabuusa n'ebyo byabanga abannyonnyodde Allah subhanahu wa ta'ala agamba bwe mubeera mwagala okukakasa mukakase nabbi oyo buli kyabannyonnyola ekitukwatako ge mazima agannama ddala. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Allah subhanahu wa ta'ala agamba la ilaha illa huwa Allah teryasaanye kubeera nti akyusibwamu mu kumusinza teryasinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala yekka yalina okusinzibwa yuhyi atuwa obulamu wa yumiitu ate essaawa y'okufa bw'eba etuuse okutuggyako obulamu mulimu gwe rabbukum Allah oyo mulezi wammwe wa rabbu abaikum al-awwalin era ye mulezi w'abajjajjammwe bakitammwe abaasookawo be mutaalabako puroguramu yonna yali ebakwatako yali mu mikono gye nga bw'eri yonna ebakwatako kati mmwe era nga bw'eri mu mikono gye yasaanidde okusinzibwa watali muntu yenna watali kitonde kyonna kisaanidde kusinzibwa ekitali ye Allah subhanahu wa ta'ala. Bal hum fi shakkin yal'abun bal wabula abantu tubasanze hum fi shakkin nga balina okubuusabuusa yal'abun ng'era bazannyira mu ndowooza z'ebyensinza yal'abun nga bali mu kuzannyira mu bulamu bw'ensi eno tebakkiriza ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam byabaleetedde bw'abagamba nti kino Allah kyayagala tebakikkiriza bw'abagamba nti kino kye mbamwogera Allah kyayagala nga bagaana tebakkiriza bikolwa Allah byayagala wadde ebigambo byayagala bali mu nsi muno nga balabika bali ku muzannyo ate nga bali mu kubuusabuusa amateeka gaffe tebagamatira nti ddala gaava eri Allah subhanahu wa ta'ala. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. Allah yagamba nabbi we fartakib gwe sigala ng'obeera ng'olindirira ekijja. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabbi we sallallahu alaihi wasallam nti gwe balindirireko lindirira ekijja kijja kujja naye yawma ta'ti samaa'u ddindo olunaku eggulu lwerigenda okuleeta bidukhanin omukka mubiin gubeerenga gwa lwatu ng'abantu bonna basobola okubeera nga bagwerabirako. Allah subhanahu wa ta'ala omukka ogwo yaguleetera abasajja abatakkiriza ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama olunaku nabbi lwe yasabira abatakkiriza nga baggyeemye nga batandise okumujerega mu ngeri ey'enjawulo yanyiiga n'abasabira Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'abaleetera enjala ddeka busa n'agamba mu kusaba kwe n'agamba Allahumma ay Allah ij'alha alayhim sinina kasini Yusuf. Allah yagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yasabira abantu be abaleetere Allah subhanahu wa ta'ala enjala ng'enjala gye yaleetera abantu ba Yusufu alayhi salam eri gye mujjukira mu surati Yusufu enjala yalumira abantu be emyaka omusanvu bwe yabaeranga mu kirooto abavundidde ekirooto nti wajja kujjayo emyaka omusanvu egiribeeramu enjala gumuwadde akatere. Allah subhanahu wa ta'ala n'ayanukula edduwa ya nabbi n'aleetera abasajja abawarabu abaali bamujeeja abaali bamujerega enjala eyali empitirivu efaananirako ddala neyo yaluma abantu ba Yusufu. Abasajja abo baatandika okubeera nga babulwa ekyokulya ensolo zaabwe zaafanga ne babeera nga bali mu njala empitirivu ne babeera nga basobola n'okulya ku musaayi gw'ebisolo byabwe. Allah subhanahu wa ta'ala yabaleetera enjala eyo yali empitirivu ng'omuntu bw'atunula ku ggulu alaba nga lyonna lijjudde mukka olw'obuyitivu bw'enjala. Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti gwe nabbi Muhammadi yaghsha an-nasa hadha 'adhabun alim. genderera ku bantu abo nja kubaleetera ekiseera eggulu we ligenda okubeera nga bwe balitunuulira balaba mukka mwereere. yaghsha an-nasa nga gwe gubissa abantu hadha 'adhabun alimun ekibonerezo ekyo kigenda kubeera nga kibonerezo kya bulumi obwannamaddala. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ekiseera kyatuuka abantu ba nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga balaba kibayitiriddeko ne babeera nga balaajana nabbi abeere ng'abaddiramu ne bagamba rabbana ayi katonda waffe akshif anna al-adhaba tukusaba otuggyeko ekibonerezo kino kye tulina inna mu'minun mazima ffe tulabise nti bwe tutuuse tukkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallama yatumwa kuva gy'oli era tukkiriza nti mutune
singa tunoba otuggyeko ekizibu kino ekyenjala eno erabika nti mpitirivu Allah subhanahu wa ta'ala tukusaba otutikkuleko ekizibu kyenjala ekibonerezo kino kinene nnyo tuli abakkiriza nti nabbi ono ddala wa mazima. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti anna lahum dhikra kuna bagasa ky'okujjukira nti annabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala wakad ja'ahum rasulun mubin ng'ate omubaka amaze okubajjira omubaka ow'enkukunala gye bali ne bamutegeera nti mubaka wa nnamaddala naye ate bambi oluvannyuma lw'okubeera nti bamutegedde mubaka wa nnamaddala ne bamwogerera amafuukuule nga gano. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ثم oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala agamba oluvannyuma lw'okubeera nti bamukakasizza nti nabbi wa ddala ate bwe baamala ne beekyusiza mu kitinga embazzi tawallaw anhu ne babeera nga bamukuba amabega byasomesa ng'ate tebakyabiwulira waqaalu ne batandika okubeera nga bamwogerako nga bagamba muallamun omuntu oyo ayigirizibwa buyigirizibwa Muhammad alina abamusomesa ate abalala ne bagamba nti majnun Muhammad mulalu oluvannyuma lw'okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala bamaze omukakasa nti tukkiriza nti Muhammad singa oba otuggyeko ekizibu kye tulina mubaka wa Allah ate oluvannyuma bamwekyusiza ne bagamba nti omusajja oyo alina abamusomesa ate ekyokubiri alabika musajja mulalu bulalu. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba inna kashifu al'adhabi qalilan tugenda kubajjako ekibonerezo ebbanga ttono nnyo innakum aidun ate tugenda okwesanga nga muzzeeyo mu butakkiriza bwammwe tugenda okwesanga nga muzzeeyo mu bukaafiri bwammwe ebbanga gye tumaze nga tubakikuddeko akazito ate mubadde nga mufunye ku mirembe ate Allah agambye nti ate amazima gennyini mwekyusiriza mu kitinga embazzi ate ne muddayo mwe mubeera abakaafiri abannamaddala ne nabbi waffe ne mumwogerera ebinene. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. Allah subhanahu wa ta'ala agamba yawma nabtishu al-batshata al-kubra mujjukira olunaku lwe tujja okubakwatako olukwato olujja okuba olunene nnyo tubeerenga inna muntaqimuuna tujja kubeesasuza olw'okubeera nga buli kaseera mutugamba ng'ekizibu kizze nti mukkiriza ate bwe tumala okubajjako embeera enzito ate ne mubeera nga mwekyusiza mu kitinga embazzi Allah subhanahu wa ta'ala agamba tujja kubakwatako olukwato lujja okubeera olunene tubeere nga tubeesasuza tubeera nga tubabonereza embonereza ejja okuba ey'amaanyi era ekyo kyaliwo ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe baali nga balwana olutalo lw'e Badiri bangi mu bo Allah subhanahu wa ta'ala yabakombya ku kibonerezo eky'obulumi abalala baabawamba ne babeera nga bawambe bali ku buwambe abalala ne battibwa ne babeera nga battiddwa ne baziikwa ne babeera nga baawukanye n'abantu baabwe Allah subhanahu wa ta'ala bwe yaleeta bamalayika ne balwana n'abakkiriza ne bawangula olutalo olwo Allah subhanahu wa ta'ala abatakkiriza n'abalaga nti nno baali bawansi olw'obutakkiriza bwabwe abakkiriza ne bawangula olw'obuyambi Allah bwe yabaleetera n'abeera nga bamalayika babayambye ne bawangula olutalo. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. Allah subhanahu wa ta'ala abategeeza bwe muneeyisa mu ngeri enkyamu mujjukire nti si mmwe musoose mu bukaafiri ate era si mmwe musoose okubeera nga muwangulibwa wadde nga mweyita ab'amaanyi agenda okubabuulira ebyafaayo nti walakad fatanna twajja tugezesa ebigezo byaffe bingi nnyo si mmwe musoose qablahum kuba abasookawo gamba ngaani qawma Fir'aun abantu ba Firaawo twabawa ekigezo ne tubaweeretera nabbi nga mwana yakulira mu buba yakulira mu luggya lwabwe ne tubamuleetera nga ye Musa najja ne Haaruna muganda we ne tubaleetera bannabbi abo nga bavudde gye tuli wajaahum rasulun karim n'abajjira nabbi waabwe oyo eyali omubaka ow'ekitiibwa najja eri Firaawo Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga Firaawo takkiriza n'amubonereza n'abantu be Allah subhanahu wa ta'ala nammwe abasajja abakurayisi bwe muneeyisa bwe mutyo nga Allah abajjeemu omwana owammwe nzaalo Muhammad sallallahu alaihi wasallama
temujja kufaanaganako ng'abantu ba Firaawo, temujja kumalako kubanga Firaawo yajjirwa Musa alayhi salam nga yamukkiriza ddala kennyini mu kitundu kye, ate oluvannyuma n'abeera nga tamukkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala n'amubonereza nga bwe mukimanyi obulungi nammwe muyinza okuggwa ku ekyo ekikifaanana. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. أن أدوا إلي عباد الله نبغamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Musa alayhi salam agambe Firaawo an addu ilayya ibadallah, mumpe abaddu ba Allah abaisirairi bwe mubadde mubonyaabonya bwe mutyo okumala ebbanga, tubajje mu kubonaabona, tubeere nga tubatwala nabo babeere nga bajya mu nsi utaala ng'abaana baabo. Inni lakum rasulun amin, nze ndi mutume Musa, ndi mutume mutabani wa Imran mumumanyi Musa, ndi muntu waawa mu mutaka, naye kati Allah nfudde omubaka amin omwesigwa. Sijja kubeera nga nsabye abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala baayagala okujja mu kubonaabona nga mubabonyaabonyezza ebbanga eddene, kubanga Musa alayhi salam yali mu Bayisirayiri ng'ate ba Aqbat oba Abaqibti abaali Abafiraawo nga be bali mu Misiri abatulugunya abantu abo Abayisirayiri. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba mumpa Abayisirayiri ng'agamba Musa mubampe mbeere nga mbatwala abaddu ba Allah bave mu kubonaabona, nze ndi mutume omwesigwa mu byenjogera sipanga bipange. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وألا تعلوا على الله ملكو كبيرانغا مغرمزا كو الله نميراغا انت مريبا كتارو إني آتيكم بسلطان مبين. زندي تياري وكبيرانغا مباريترا وبونيرو وبراجيرا ddala nti nvudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, nja kubalaga kiki ekiragira ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala yantumye. Tukimanyi bulungi nti Musa alayhi salam yajja n'obujulizi obulagira ddala eri Firaawo nti avudde eri Allah subhanahu wa ta'ala obwenkukunala, naye oluvannyuma baayagala okubeera nga ye kennyini Firaawo amutta n'abagoberezi be babeere nga babatta. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti Musa bwe yamala okulaba nti bagenda okumutta n'agamba atya, وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. nze nzizeeri Allah subhanahu wa ta'ala gyenneewogomye era nga gwe nsaba abeere nga nkuuma era ntaase, yoyo Rabbi Katonda wange era omulezi wange, wa rabbikum ng'ate nammwe nkakasa ye Katonda wammwe ye mulezi wammwe, an tarjumun ajja okunkubeera nga ntaasa singa munaabeera nga mutuuse ku ssaawa eyagala okunzita nga munzisa amayinja. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وإن لم تؤمنوا لي naye munaabanga muganye okubeera nti mukkiriza bye ŋŋamba, fa'taziluni. Allah subhanahu wa ta'ala bagambye nti nno bwe mubeera nga muganye okukkiriza bye ŋŋamba, Allah subhanahu wa ta'ala agamba Musa abagambye fa'taziluni, munneesambe mubeere nga mundeka nze nkole omulimu gwange Allah gwantumye, mumusigale ku ddiini yammwe, muleke okuntulugunya n'okutulugunya abakkiriza abangoberedde, mubeere nga mundekera eddembe, mbeere nga nze ntuukiriza eri abaddu ba Allah ekyo kye bantumye, nze mbeere nga nsomesa abaddu ba Allah banzikiririzaamu ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala, mundekera emirembe, temuntulugunya, temunnewerera kunzita oba adde abagoberezi bange. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فدعا ربه اكسرا kyatuuka Musa n'akoowoola Katonda we ng'amugamba anna haulai mazima abantu abo qawmun mujrimun, bantu aboonooneka abatajja kubeera nga bakkiriza oluvannyuma lw'ebbanga eddene lye babeeramu. Yasaba Katonda nti abantu baganye okukkiriza era balabika nti sibakukkiriza abantu bano bendi mu buntumyemu okuggyako abatume ennyo. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. Allah agamba nti fa asri bi'ibadi laylan, bamugamba nti kale obudde bw'ekiro tambula n'abaddu bange abasalazeewo okubeera nti bakukkiriza, innakum muttaba'un, naye okikakase nti bwe munaabanga ekiro mutambula bajja kutegeera entambula yammwe abatabaagala baaduyi bammwe era bagenda kubeera nga babagoberera balabe nti babazikiriza eyo gye munaaba mulaze. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون.
Allah subhanahu wa ta'ala bwe baatuuka ku nnyanja n'agamba Musa addire omuggo gwe guli ogulimu ebyamagero agukube ku nnyanja babeere nga ennyanja bagiyitako ng'efuuse olukalu naye bwe babeera nga bagenda bwe batunula emabega nga bukalu bwereere babeere nga bagireka Allah subhanahu wa ta'ala kubanga kwagenda okubeera ng'azikiririza abo abatakkiriza yagamba Musa bw'ati nti watruki al-bahra rahwan ennyanja girekenga ekyalimu ekkubo innahum jundun mughraqun mazima amagye gali agafirawo agagenda obbagoberera mwe bagenda okubeera nga abazikiririza amazzi gagenda kwegatta nga bamaze okuyingira babeere nga gabazikiriza babeere nga bafa nga tebakkiriza kam taraku min jannatin wa uyun era bwe kyali Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti kam taraku bimeka bye baaleka abaafa amazzi abantu baffirawo ebyobugagga min jannatin baaleka amalimiro baaleka ensuku n'amasamba wa uyunin ne baleka ensula ezikulukuta ezaali zebatemedde mu nnimiro zaabwe ng'emyalo egifukirira ennimiro bingi nnyo bye baaleka وزروع بارك بمرا ومقام كريم بارك بفيد يرتيبوا بارك بفيد يرتيبوا مغوانغا بارك بمرانغا بيتيبا بابيركira abantu abarala babiranga bebabisikidde bone babiranga bafudda temufetali yabukiriza ونعمة كانوا فيها فاكهين ونعمة كانوا فيها bali nebyengira bye balimu fakihina nga batibira muri byeyagala ebyo byonna babirika كذلك وأورثناها قوما آخرين كذلك بويكتو وأورثناها twabisikiza قوما آخرين abantu abalala abaali bataali bannyini byo abataabikolera ate be baabisikira bali ne bazikirira فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فما بكت عليهم السماء يقولوا تلياسبرا كبكابركو والأرض والدنسي وما كانوا منظرين تستوى يليتو ستبالي باكولين ديزيبوا الله سبحانه وتعالى تلقلوا تنغا شزي تالين ديزا تالي كمازو كجا تبالين ديزيبوا أتبقلوا ننسي تبيابا نقوالي دا ودبكو نقبقلا تيوبالي نقوالي وبالي باكابركو تشاسبوكا ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين ولقد نجينا مزما فتواو بني إسرائيل وإسرائيل موسى بالي ومكرزان بسمكنا ينيانجا من العذاب المهين تفجم ببنرزو إبلالي ببنيومسا kubanga balinga batabana baabwe abalenzi nga baleka w'abaana baabwe abawala babeere nga basobola okusaanawo kubanga Firawo yali atya okubeera nga mujja kuva mu b'abaana abalenzi basikira entebe ye فرعون إنه كان عاليا من المسرفين من فرعون twabawunya Firawo innahu kana aliyan Firawo yali yeegulumiza muno mu nsi min almusrifina ng'ali mu boonoonyi abaali balabika nti boonoonyi ne bayita ne we bandikomye ولقد اخترناهم على علم على العالمين ولقد اخترناهم على علم على العالمين على علم على العالمين abantu abo twabalonda abo abasobola okubeera nti bakkiriza abayisirayiri abakkiriza Musa alayhi salam twabalonda naye nga tubalonda nga tumaze okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba twabalonda nga tukimanye nti abantu abo be bajja okubeera abakkiriza era be bakkiriza nabbi Musa alal alamin ne babeera nga baali bantu balungi ku mulembe ogwo okusinga ebitonde ebyaliwo وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين وآتيناهم من الآيات وابا ويبيامجرو وابا ومتيكا غفي ما فيه بلاء مبين وما يبيجزو إبلا بكانتنو جاري بنيني الله سبحانه وتعالى أبان طابن غبا مزوك بيرانغا بسمو كنيانجا الله سبحانه وتعالى يبلا جيبيامجرو نابا ويبينجري بنيني نيو ibalinga mukyamagero kye baalabira kuddala ba Allah subhanahu wa ta'ala
yabasomosa ennyanja n'efuuka olukalu ne yeekubamu ekkubo ku lwa Musa alayhi salaamu ng'amaze oggikubako omuggo. Ekyo Allah yakibalaga nga kyali kigezo kinene gye bali. Walmanna wassalwa, Allah n'abasiza ebyokulya n'abasiza n'enva ebyavanga mu ggulu butereevu, ne babeera nga balya emmere eri fresh, emmere emaze okubeera nga ebateekerwa nga tebagikoleredde. Allah n'abibaleetera ne babeera nga babiri oluvannyuma lw'okumala okusomoka amazzi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti twabalonda abantu ab'omulembe ogwo ne babeera nga baali bantu balungi nnyo gye tuli, kubanga naffe twali tukimanyi nti bajja kubeera bakkiriza balungi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba oluvannyuma ne tubalaga ebyamagero, naye ebyamagero nga byalimu ebigezo binene nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti inna haulai la yaqulun, abantu abo abakuraishi n'abo abamushirikina abatakkiriza b'obudde bwa nabbi sallallahu alaihi wasallama, nabbi sallallahu alaihi wasallama bagendanga nga abasomesa nti eby'okuzuukira nga beddiramu nga basaaga, beddiramu nga babereega. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti inna haulai la yaqulun, abantu abo bamanyi n'okwogera ebigambo nga bino. in hiya illa mawtatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin, in hiya tebuli buno obulamu bwaffe obw'ensi illa mautatuna al-ula, okujjako tulina okufa kuno kwe tumanyi okusooka obukko tukukkiriza nti ko tujja kufa, era ko tekuliimu kubuusabuusa. Wama nahnu, naye ffe tuli abakkiriza bimunsharin, nti eriyo okuzuukira ate oluvannyuma lw'okufa kuno kwe tunaaba tufudde okusooka ekigambo kubeera nti tuzuukira. Ekyo Muhammadi ne bw'onoosomesa osiwansano ku mazzi. fa'tu bi'abaina in kuntum sadiqin, Fa'atu, kale ababikkiririzaamu ebya Muhammadi byasomesa nti eriyo okuzuukira mutuleetere bi'abaina, bakitaffe bajjajjaffe abaafa abaasookawo tubalabeko. In kuntum sadiqin, bwe muba nga kimwogera mazima gwe Muhammadi n'abagoberezi bo nti eriyo olunaku lw'okuzuukira, ddala bwe lubeera nga gye luli nga mwogera mazima, musooke muleete bajjajjaffe tumale okubalabako tulyoke tukakase nti ddala gye luli. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ahum, abantu abo abakkiriza enzikiriza eyo, khairun, mulaba be basinga obulungi. Ahum khairun, abantu abo mulaba bamushirikiina be basinga amaanyi, be basinga amaanyi, be basinga obugagga, be basinga okutegeera. Am oba qawmu tubba'i, abantu ba tubba'i be baali babasinga amaanyi. Abantu ba tubba'i baali mu maserengeta g'ekizinga kya Buwarabu mu bitundu by'e Yemen. Abantu abo baali nga Allah subhanahu wa ta'ala yabawa amaanyi, yabawa emmaali, yabawa buli kintu kyonna. Allah subhanahu wa ta'ala abuuza Abawarabu abo abagaanye okukkiriza, beeyita nti be balungi nnyo, beeyita nti be b'amaanyi nnyo okusinga ab'e tubba'i. Allah subhanahu wa ta'ala agamba walladhina min qablihim, oba be b'amaanyi oba beeyita nti be balungi okusinga abo abaasookawo, ahlaknahum, be twazikiriza. Abantu ba Adi, abantu ba Salih, abantu ba Samud, abantu ba Hudu, abantu ba Lut, abantu ba Musa. Abasajja abo abawakanya okuzuukira beeyita nti balungi nnyo okusinga batubba'i, oba beeyita nti balungi nnyo b'amaanyi okusinga be twatta olubereberye lwabwe nga bano tebannajja. Innahum kanu mujrimin, abantu abo be twajjanga tutta, abantu abo be twajjanga tuzikiriza baalinga abantu boonoonyi nga bano bwe bataddeko babeere nga batunuulira ebyafaayo ebyaliwo emabega nga tebannabaawo, si kulwa nga nabo bajja kubeera nga bayisibwa kyekimu. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماوات والأرض فسواتون دغرو نسي وما بينهما نبري وكتياو بيومبي وكتوا بيومبي لاعبين انت توالي تزنيا بزني ekyo twakikola nti twali tunoonya muzannyo wabula twalina ensonga ey'obuvunaanyizibwa lwaki twakola ebintu ebyo ne tubateeka mu nsi muno nga y'ensonga Allah gye yayogerako mu Qur'ani mu aya endala, wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, saakola majini na magege okujjako okubeera nti ensonga yali nkulu kunsinza. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما خلقناهم تتواتون ebintu eby'eggulu n'ensi ebibiri illa okujjako bilhaqqi nga waliwo ensonga eyali entuufu gye twali tuno kitwagalwa
mu kutonda kwaffe waliwo ensonga ey'obuvunaanyizibwa gye twali tuluubirira mu kutonda kwaffe ebintu ebyo walakinna naye aktharahum abantu abasinga obungi la ya'lamuuna tebakimanyi nti okubateeka ku nsi kuno twabateekako nga tulina ensonga lwaki twabakolera eggulu n'ensi bibeere nga bibaweereza na byonna ebirimu naye era abasinga obungi tebakimanyi nti ebintu ebyo twabikola nga tekwali kumala budde nga tekwali kuzannya wabula waliwo ensonga enkukunavu ey'obuvunaanyizibwa yatukozesa ebintu ebyo. inna yawma al-fasli miqaatuhum ajma'in inna mazima ddala yawma al-fasli olunaku luli olw'okwawula olunaku lw'enkomerero Allah wagenda okwawuliramu abaali abalungi n'ababi miqaatuhum ajma'in obukwe bukati bwabwe bonna amajinni n'abantu abaatusookawo n'abalisembayo bonna luva Allah subhanahu wa ta'ala wagenda okubakuŋŋaanya oluvannyuma abatememu ebika bibiri abalongoofu badde saidi ababeere nga abayingira ejjana abaali abeeyisa obubi ku nsi babeere nga badda saidi babalibwe mu ngeri ebasaanidde babeere nga bagenda okuyingizibwa awali ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون يوم كنقول لا يغني مولا عن مولا شيئا الله سبحانه وتعالى gamba ow'oluganda tagenda kubeera na kyagasakuwa luganda lwe n'akamu wala hum yunsarun ate tebagenda kubeera abantu nga bataasibwa abamu nga bataasa bannaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza ab'eŋŋanda tebagenda kubeera nga balina kye bayamba ku ŋŋanda zaabwe ku lunaku olwo n'akamu n'ak'eddagala. Buli muntu agenda kwetikka omusaalaba gwe, buli muntu agenda kwetikka omugugu gw'emirimu gye awatali kubeera nga ayambibwako akamu n'ak'eddagala. wala hum yunsaruna tebagenda kubeera nga bataasibwa nga waliwo abamu abaagala okutaasa bannaabwe ekyo tekigenda kusoboka. Buli muntu agenda kubeera nga yeetengeredde n'omugugu gw'emirimu gye. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم illa okujjako man rahima Allah gwaliba asaasidde n'amuteeka awali okusaasira kwe. innahu mazima Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-azizu yoyo w'amaanyi atawangulwa arrahim ate oyo omusaasizi agenda okusaasira abo bokka abaali abawulize ku lunaku lw'enkomerero. inna shajarata az-zaqqumi Allah subhanahu wa ta'ala agamba inna shajarata az-zaqqumi mazima omuti oguyitibwa zaqqumi ogwo gwe twalaba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagusimba mu muliro gwo tegujja muliro nga ekikolo kyagwo era emirandira gyagwo giri eri ku ntobo ddala tapurutu gyeri wansi w'omuliro oluvannyuma n'alyoka aguteekako ebibala ebyo byennantaliikako ebiwunya obubi ate nga bikaawa nnyo ate nga byokya nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala buliko ebibala ebiri ennyo ebiwunya obubi yagutegekera abantu abagenda okubeera nga bayingira mu muliro, abantu abagenda okulya ku muti ogwo oguyitibwa zaqqumi nantaliikako obuwunya obubi okubeera nga bukaawa ate nga bwokya nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba eyo y'emmere egenda okubeera ng'eribwa ng'ebibala eby'abantu b'omuliro. ta'amul athim Allah subhanahu wa ta'ala agamba kalmuhli emmere eyo efaanaganira ddala nga bulaba singa oba ogiriddeko ekufaananira ddala ng'ebisejja ebyo ebibeera nga biri ebisejja bya butto ng'omaze okumusiikamu ebintu ebyekutukutuka ebyo ne bibeera nga bisigala wansi wa butto. Allah subhanahu wa ta'ala agamba yagli fil butun agasejja ago gagenda kubeera nga gatukotera mu lubuto lw'omuntu oyo singa omuntu aliba alidde ku kibala ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuddira ekibala ekyo kibeere nga kibeera mu lubuto omwo nga kibeera kimutokota. kalmuhli yaghli fil butuni kaghaliyi alhamim nga bw'olaba amazzi agageeseze bwe gabeera nga gatokota, amazzi ageeseze bwe gabeera gatokota nga ne mu lubuto lw'omuntu oyo bw'owulira ng'atokota muli olutokota olw'okubeera nga agantu gali gagenda okulyako agabala gagenda kukutula ebyenda bye gabeere nga abifuluma n'obifuluma nga gatokotera muli ng'agasejja mu lubuto ng'ate era geesera nga bw'owulira amazzi ageeseze ennyo nga gali ku kyoto. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugamba abakuuma omuliro bamalayika be tuyita bazzabaniya khuduuhu omuntu oyo yali mukyamu mumukwate khuduuhu mumukwate
fa'tiluhum muwaruli n'obusungu n'amaanyi n'obukambwe ila sawa'il jahim mugende mumunyugunye mumusuule mumukanyuge eri wakati mu muliro jahim. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kulagira bamalayika basitule omuntu oyo babeere nga bamusikambula babeere nga bamukanyuga ila sawa'il jahim bagende bamusuulire ddala eri mu ntobo y'omuliro jahim abeere nga abengeya. خذوه فأكلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ثم oluvannyuma صبوا mufuke فوق رأسه waggulu ku mutwe gwe mufukirireyo min adhabi alhamim ebibonerezo amazzi agookya ennyo ag'olwejja agamaze okwesera ne gabeera nga gatuuse wala mu kwokya kwago. Omusajja ono tumulabye bw'abeedde ng'agenda okusooka okuyingira omuliro asoose kulya ku bibala ebikutudde ebyenda bye n'abeera nga bitokotera munda ye ate oluvannyuma ne bamugamba mumukwate mumuwalule mumusuule eri wakati mu muliro jahim ate bamala okutuuka mu muliro jahim mufune ebbaafu ez'omuliro mubeere nga mufukirira ku mutwe gwe ebibonerezo eby'omazzi agookya. Allah subhanahu wa ta'ala bw'ate bwatukugira akafaananyi omuntu oyo bw'agenda okuba. ذوق إنك أنت العزيز الكريم. ذوق nga bamugambako mbako innaka anta mazima ddala ggwe al-azizu gwe wali ow'ekitiibwa ku nsi al-karimu ng'oweebwa ekitiibwa wali w'amaanyi ng'oweebwa ekitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala eryo eddoboozi ligenda kuba mu bamalayika abagenda okumubonereza kubanga bo tebajeemera Allah kyabalagidde bamaze okumuliisa ku kibala kigakirya lwampaka naye ng'ate kimukutulakutula ebyenda lwekitokotera muli. Oluvannyuma bamusitudde bamuwaludde bamututte bamukanyuze muliro jahim. Oluvannyuma bamutandise omufukirira amazzi agookya ag'olwejje ku mutwe gwe waggulu nga bwe bamulumiriza nti zo okukombako bibonerezo bino innaka anta al-azizu yeggwe w'ekitiibwa yeggwe ow'amaanyi yali ku nsi al-karimu nga bakuyita honalebo yali omusajja ow'ebbeeyi yali omusajja alina ebitiibwa bye naawe nobeera n'ebitiibwa byo byebyo byewakolerera ebyava mu katiibwa go bibyo bibeera ng'obyekomberako. Inna hadha ma kuntum bihi tamtarun. Inna hadha mazima ddala kino ma kuntum bihi tamtarun kyekyo temwalinga ku nsi nga mukibuusabuusa nti si kyakubeerawo kakati kino kibaddewo kyekombereko ssebo ow'ekitiibwa ow'ekitiibwa kyekombereko omutiibwa omukukunavu eyali ku nsi ng'olina ebitiibwa byo. Allah subhanahu wa ta'ala akulaza ebitiibwa byo amakungula agabivaamu. Innal muttaqina fi maqamin amin. Innal muttaqina mazima abalinga ku nsi nga batya Allah ate bitugenda okulaba fi maqamin bagenda kubeera mu gafo amin ag'emirembe bagenda kubeera eyo okusinziira ku mirimu gyabwe gye baakola ne beewala obusamizi ne beewala okujeemera Allah n'asiima agenda kubeera nga abateeka mu bifo ebiribeeramu emirembe emyereere. Fi jannatin wa uyun. Fi jannaati bagenda kubeera mu jjana ezibeera nga zirimu amalimiro amalungi wa uyunin nga mulimu ensula ennungi ez'amazzi nga mulimu ensula ez'amata nga mulimu ensula ez'omubisi gw'enjuki. Allah subhanahu wa ta'ala mwagenda okubateeka nga beeyagala n'ebyokulya eby'ekitiibwa. Yalbasuuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Yalbasuuna bagenda kubeera nga bambazibwa. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubawa ebyambalo min sundusin ebyaliiri omuweweevu obugoye obusooka ku mubiri wa istabraqi ne aliiri alabika nti alibeera mugumu babeere nga bambala banane mutakabilin oluvannyuma balyoke babeere nga batuula boolekaganye babeere nga bejjukanya obulamu bw'ensi bwe baabayisa babeere nga bejjukanya ebintu bye baakola ku nsi babeere nga bejjukanya enjala engeri gye balumamu engeri gye baabeeranga bawangayo ssente zaabwe engeri gye baabeeranga nga basoma mu Qur'ani engeri gye baabeeranga nga basalamu ekiro bagenda kutuulako awo nga bali mu malimiro bali mu bifo eby'ebbeeyi bambadde obugoye ku mibiri gyabwe obuweweera nga bataddeko engoye eŋŋumu ate babeere nga batuula awo mu mirembe gyabwe. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti nga boolekaganye bali mu luboozi banyumya. Kadhalika wa zawwajnaahum bihuurin 'ayn.
kadhalika narekityo wazawajnahum tugenda kubafumbiza bihurin ain tugenda kubawa abakyala abalungi abanene b'ebiise ebirungi abalibeera mu jjana abakyala b'omu jjana Allah boogerako nga yogera nnyo ku maaso gaabwe amalungi amaaso gaabwe agagenda okubeera nga bwe batunulako kakasiza ddala nti Allah yabakola olukola olutafaanagana lukola lwe bali olabyeko. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين يدعون فيها بكل فاكهة nga basaba mu jjanoomwo buli kika kya kitunda buli kika kya kibala aminin nga bali mirembe nga bali mu kulya ebibala eby'enjawulo eno bwe balya bifene bwe balya amatunda ag'enjawulo agali nga ku nsi naye nga gafaanagana kungulu naye nga mu mpooma ya bika bya njawulo. Allah subhanahu wa ta'ala amannya gaabwe bagenda kuva nageno ku nsi nti njagala fene njagala omucungwa njagala kino njagala kiri nga babibaleetera nga babirya nga bali mirembe nga bali mu masanyu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bifaanagana mu mannya naye ng'ate mu kuwooma bya njawulo. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. لا يذوقون فيها تبagenda kukombesebwa nga bali mu jjana almauta ku walumbe baafa olufa luli olwasooka tebagenda kubeera nga mu jjana omwo balaba ku kye bayita okufa illa okujjako almautata al ula kufa gye yasooka gye yasembayo tebagenda kubeera mu jjana nga balinayo essuubi ly'okuddayo okufa. wawaqaahum adhaaba aljahim Allah agenda kubeera nga abatiisizza Allah agenda kubeera nga abawonyezza abataasizza abejjeerezza ekibonerezo eky'omuliro jahim. yasiima ebikolwa byabwe bye baakola n'asiima emirimu gyabwe gye baakola n'asiima ebigambo azikaari zaabwe ze baakola abeere nga Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubeera nga abatta nga bali mu jjana teri kufa ate agenda kubeera nga abataasizza omuliro jahim. ebibonerezo byagwo bagenda nga kulengera birengeri naye ng'ate bo tebibakwatako. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فضلا من ربك eyenno nkizo فضلا من ربك eyenno kyengere kyaveri katondawo kubalindira ejjana ذلك هو الفوز العظيم okwo kugenda kweba abalibeera mu jjana baligenda kubanga bafunye okwesiima bagenda kubeera nga bali mu kwesiima okulirabika nti kugenda kuba kunene. Allah subhanahu wa ta'ala agamba فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فإنما يسرناه مزمك تتواغوز القرآن بلسانك كل لغو النبي محمد وبيرينغا abantu ojibasomera mu lulimi lwabwe bategeera obeerenga ojibatuusaako message eri mu Qur'ani kubanga baali bawarabu ngati naawe oli muwarabu ngati Qur'ani eri muwarabu ne tugigonza ne tukamala bukamazi ebifaananyi bye tugireeteramu babitegeera bulungi buli kye twogerako nti oba muliro obajjana babitegeera bulungi buli kye tubakubira muno bakitegeera kiri mu lulimi lwabwe ebisooka ebirimu babimanyi bulungi obugero obulimu babimanyi bulungi ebifaananyi byonna babimanyi bulungi twagonza Qur'ani eno ku lulimi lwo ebeerenga obategeeza laallahum yatadakkaruun oba oliawo bayinza okwebuulirira kubanga olulimi lwerimu olulimi balutegeera bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam فارتقب إنهم مرتقبون. فارتقب بلندلا وكذكر kwabwe innahum murtaqibun nabo basigadde balindirira batakkiriza nti ddala mu butuufu bajja kuzikirira singa banaabeera nga tebagondedde amateeka gozze nago Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubazikiriza gwe lindirira ekijja nabo balindirire bajja kulaba Allah subhanahu wa ta'ala nti ataasa abo abakkiriza abatakkiriza n'abazikiriza.